Chakulanya ali waffe. Tuli wamu ne Chakulanya bodi. Chakulanya senta mukirina. Yamusindabirwamu Tiagasi yali yamusa Tiagasi avude mu rufu baliwo era bisita batwala polisi tubakomabega Tiagasi avuddewo maaso abadde Tiagasi yamusendebwa mu Tiagasi yamusendebwa mu wayi yamusiganye eno kati What you Omulabi wa Ghetto TV njagala okutegeeza nti yagala kubba
omukubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era omukulembeze w'ekkumi olunaku olwaleero agenzeko kungubagirako famire y'omusumba Augustine Yiga saako n'okumusiibula mu butongole. Ono wakati mu kuvaayo be bantu bano boolaba abamuwerekera wabamuwerekera wakati Misinde mu ssanyu ejjitirivu. Ku kanisa kwennyini poliisi egezezaako okuuma empisa naye ate Kyagulanyi olufulumye bw'ati ekereziya n'avaawo gye tuvudde omukka ogubalagala gugenda mu maaso, abantu babakuba omukka ogubalagala naye era abawagizi tebapoye bakyagenda mu maaso n'okumuwerekerako wakati mu Misinde nga boolaba bakyagenda mu maaso n'okumuwerekerako wakati mu Misinde nga boolaba. Ekiri emabega tear gas ajja anyooka naye abantu bo bakyalemeddeko bagamba bawerekera pulezidenti waabwe. Simanyiwa gye bagenda mumukomya, simanyiwa gye bagenda kumukomya, naye nga wenjogerera essaawa zino tutuuse masangazira oba gyoyinza okuyita cross esalamu nedda ekazo, endala nedda ebwayise, endala yeeyongerako katooke, ate endala ng'eva kawaala. Naye njagala okutegeeza nti oluguudo lwe bakutte kwe kudda ebwayise, naye emabega omukka ogubalagala nga bwe nkulaga wano abakulu abo bajja bakuba omukka ogubalagala nga wobalengera. Patro ezisoba mu 10 ze ziri mu kuwerekerako abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu saako okubakubamu omukka ogubalagala. Patro nga bw'oziraba awo ze zimu ezijja girondoola Robert Kyagulanyi Ssentamu. Halo. Mu maaso side kale yo waje mulabi wa Ghetto TV jona Misinde abawagizi ba National Unity Platform saako n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekkumi abamugoba waakiri bamulabeko bamuwerekere okutuusa yonna gye banaaba bamutuusizza. Omukka guvuga, omukka ntegeeza tear gas saako n'amasasi emabega ne maaso gye tulaga ne gyava, naye kikulaga nti abantu tebapondoose, abawagizi bo tebapondoose. Abantu tebapondoose. Abasirikale Patro nga amayumba g'abantu bakanyuga gye basanze bakuba bukubi omukka ogubalagala nga bw'ogirengera Patro ejja Misinde gezaako okuguba. Nkugambye emabega ne maaso yonna bakuba tear gas. Abakulu bano boolaba ku mmotoka eno nga wobalaba nga womulaba mukulu agezaako obusungu bwakozesa buyitirivu nnyo. Ezo Patro bbiri ziva mabega nga zikuba ate n'endala nazo mpitirivu mu maaso ezigenda nga zikuba omukka ogubalagala. Boxi namba bagibikude ya tear gas bajja mu bujja beegabanya, naye kinsanyusa nabo bennyini abakolako tuli Bwayise, tutuuse Bwayise ku bitaala, tutuuse Bwayise ku bitaala. Ekiri Bwayise tear gas
okugombulula abawagizi tebaagala kulaba muntu yenna awubira ku Kyagulanyi oba amusembererako kumusanyukirako nga n'amasasi gennyini gavuga. Musajja mukulu wuuyo toli bwayise. Naye njagala okutegeeza nti ekiri mu maaso ffe gye tulengera emmotoka y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'ababaka abalala ab'enjawulo gyeri, abantu bakyaziriko bagenda mu maaso n'okubawerekera bagenda mu maaso n'okubawerekera. Weewaawo tunaatera okugwa ku Gayaza Road, ebitala bye bwayise byo tumaze okubiyitamu, naye nga nkutegeeza nti namunju w'omuntu emabbali w'ekkubo abawagizi ba Kyagulanyi, abawagizi ba National Unity Platform, abawagizi ba People Power bo tebapoye, be bakubye omukka babakubye naye era basigadde bakyagenda mu maaso. Kantwala omukisa guno okwebaza nateera abo bonna abalabi ba Ghetto TV abali mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga Uganda abavaayo munnaffe ne mubaako ke mututeera mu nsawo nga Daphne azze n'abategeeza nti muna Ghetto TV yeetaaga obuyambi bwe buti. Ghetto TV yeetaaga okubanga etambuza emirimu ne mutasigirira bambi ne muvaayo ne mutukwasizaako mu nsawo yaffe. Byensonga lwaki naffe tubabeerako eva ne tubanga tubaweereza ewatali kuddiriza, ewatali kuddiriza, ewatali kussa mukono, ne tubanga tubaweereza. Munnange gano maanyi gammwe, bannaffe gano maanyi gammwe okulaba nga ate tubanga tubaweereza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo, naffe tukyagenda mu maaso obaweereza nateera. Tuli ku Kaleerwe, abalabi ba Ghetto TV tuli ku Kaleerwe, tuli ku Kaleerwe. Nerengera omukwano n'essanyu buli omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu waayita alekawo ssanyu jjerere. Abantu bagezezaako bambi okumulaga omukwano wakati mu tiyagaasi n'amasasi agavuga emabega ne maaso. Tuli ku Ghetto TV. Agenda munyiga akole kuyiye mugambo bagenda munyiga ono kusi. Tuli ku Ghetto TV live, tubaweereza abakadde baffe bannayuganda. Mwebale kubaayo, mwebale kwagala mukutu guno, mwebale kwagala struggle, mwebale kwagala nsi yammwe, mwebale kwagala nsi yammwe.
njagala okutegeeza nti poliisi yalibanga kati twagikubye dda ekimooni. Tukikubye leero tukikubye. Awonye. Awonye. Sikiraba wayi. Agoge manyi g'abantu. Ababadde naffe mu kusaba mukulekeeyo mukulekireeyo nnyonnyoni ddala. Chanti teyukumye. Tokoze campaign. Tokoze siri musajjawo. Nane nasigenda ku. Bale bane sinekipambo kwa campaign. Abantu abadde naye mu COVID janteri COVID jaja kujja jaja sigata byali na COVID yandika jewo yandikambye bali nange mumpe yecho tuli ku bypass twolekera office ya National Unity Platform twolekera office oba ekitebe ekya National Unity Platform. Poliisi egezaako okuwondera naye baagisinzizza dda amaanyi bagirese. Abalabi ba Ghetto TV mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala okutubeerangako buli lwolaba notification n'ojja munange n'otwegattako naffe twewaayo okubeera mu struggle mu ngeri bw'etyo okubaweereza ewatali kussa mukono era nga tukyabasuubiza tugenda baweereza ewatali kujjula okulaba nga emikolo gyonna tugibatuusaako paka entebe mu ntebe awo tulise omukono ne tugamba wakiri struggle naffe wano wetuuse. Njagala okwebazaabo bonna bannaffe abavaayo munange ne mubaako kye muteeka mu nsawo ya Ghetto TV naddala nga mwannyinaffe Daphine azise gye muli n'abategeeza nti munange abaana ba Ghetto TV beetaaga obuyambi bwe buti. Bintu bingi nnyo bye tuyitamu omuli entambula, omuli data, omuli ebyuma bye tukozesa, omuli ebyokulya oluusi ne gye tusula nga tuswamye okubatuusaako amawulire amasuufu byonna tuba tukozesa ssente. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo bannaffe kubaayo, mwebale kutwagala, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ghetto TV temugisuuliriranga bannange, mugende mu maaso n'okulaba ng'ate mubeera naffe twewaddeyo okubaweereza ewatali kujjula. Mu dakiika nga 10 oba obutawera tugenda kuba tutuuse ku kitebe. Poliisi egezezzaako okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'eziyiza abantu okuwerekerako omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde avaayo ate era ku kitebe. Kubamu akafaananyi ng'ennaku z'omwezi 3 wekubanga kuno kubadde kuziika buziisi naye ng'abantu bamulindiridde mu bungi. Twagenze okutuuka ku kyaki ng'abantu bamulindiridde ku kyaki. Babadde bayitirivu nnyo era nga ekyaki y'omusumba omugenzi kati Augustine Yiga ebadde ejjudde ng'ekubyeko bukule. Omuganda agamba bukule. Ebadde ekubyeko bukule nga balindiridde omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Pulezidenti w'e10 bategedde nti agenda kujja. Munange ne baliswama era bw'afulumye ekereziya bw'ati ekibadde ebweru kubanga ababadde ku mukolo gwonna gw'okusiibula omugenzi Augustine Yiga babadde emitwalo 2. Omutwalo mulamba gubadde wabweru nga gulindiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu bagulemesezza okuyingira ate abasobodde okuyingira nabo babadde baagala kulaba ye. N'olw'ensonga eyo kino munange kyekibaddewo agenza okufuluma kanisa bw'ati. Omanye ekifaananyi kibadde kigenda onyuma nga mukoolyo byawo bwe muti muliwo nga 5 mwekka.
agenza okufuluma bw'ati nga ekiri ebweru abantu batandika omuwerekera wakati mu tiya gaasi. Sajja gwende kazikumanyi tomanyi nange mpa omukisa guno bakumukisa erambo wayi gaswale naye abantu nga lusataiza nakuwayo omuntu kyaganya abeere wali. Ebyokulabirako omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu byawadde ebisinga bibadde biyita mu Bayibuli naddala omuli ebyo Katonda byasobola okukozesa abantu be banyooma ebyamaanyi Katonda byakozesanga abantu abanyoomebwanga ebyo ebimu byawadde muwabadde mu kusaba oba bwabadde ayogerako eri abakungu bazibaneero. Ono nategezeza omubaka w'ettaka amataka nti si kigambo kya Luganda, omubaka w'ettaka mu Uganda Betty Olive Namisango Kamya nti munnange si bayaaye si bakozi bafujjo wabula nabo baagala kukola ebyo nabo bye baakola nga bajja mu buyinza naye bo nga tebagenda kukozesa mundu tebagenda genda mu nsiko wabula nga bagenda kukozesa mazima na bwenkanya nga bayita mu kulonda. Era ono n'abasaba bayimirire ku kigambo kyabwe kye baayimirirako we baali bajja mu buyinza. Omwali abakulembeze ba Afrika okulwa mu ntebe nga bino omukulu President Yoweri Kaguta Museveni bye yayogeranga era ng'abivumirira we yali ajja mu buyinza. Kyagulanyi bw'atyo abasabye basobole okuyimirira ku mazima, basobole okuyimirira ku bigambo byabwe bye baayogera nga bajja baleme kwerabira. Kyagulanyi ono era mu kwogera kwe kumu asabye Pastor Wegu agamba eyamuyingiza obulokole ono nga ye Pastor Mondo Mugisha era nga yabadde MC w'omukolo guno n'amugamba amusabire awangule entebe eno. Katemba abadde wano nga Mondo Mugisha asaba essaala yagiyitaayita bbali naye era Katonda bategedde ki kyategeeza bwebityo bitambudde mu kusaba okwo. Wetwogerera tutuuse ku kitebe ekya National Unity Platform wano Kamwokya naye ekitebe kyakwatiridde dda abantu bangi abali ku kitebe ebimyufu biyitirivu nnyo kubamu akafaanani nga 3 omwezi guno gwe tutandise olunaku olwaleero ekinaabeera mu ggwanga lyattu lino Uganda. Bwekuba nga kuno kubadde kusaba busabi naye ng'embeera ogirabye ebaddewo. Iye nayingira na space inasabe tuziza baona lebo babiri anti ngamba hizo utaba na space omukulembeze wa Uganda ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse mu maka ge bakye tuyinza okuyita ekitebe atuuse mu maka gaabwe aga National Unity Platform wano Kamwokya wakati mu luserengende lw'aba boda abamuwerekeddeko wakati mu luserengende lw'aba boda olumuwerekeddeko mukulikireyo nnyo nnyini ddala mwenna ababadde naffe olunaku olwaleero. Kyagulanyi Ssentamu atuuse tiyansaba kuyita weewaawo mukulikireyo nnyo nnyini ddala abalabi ba Ghetto TV mwebale kutubeerako embeera tebadde nnyangu naye tutuuse abafunye obuvune babufunye emmotoka nnyingi zoononeddwa wakati nga poliisi egezaako okugoba emmotoka ya Abu Kawalya eyonoonese. Bwe omuyaya asise simu nenyweza nankuba eŋŋuumi wano
ekinyambe imotoka ya chairman badde nzigule n'ejingira nti nabye ng'ali bukyali wadde kulikayo bannange buddemu. Wow, tuli ku kitebe.